wano Kasuku bamumpadde mungi bwati kuliko nezi audio nga nawa akugeya biti biri mu inbox biti bazadda manya ne jjajja wa Zubeda amalalo ge as we speak ngalina as we speak wanji ekikigwe kambabulira abantu babeereeyo nga bakoowadde abantu era Uncle Kuku respectfully I love you, you are my brother, pick your battles. Yes. Nze I love you, sikulinaako buzibu. Ntambi simulinaako buzibu. Shalom simulinaako buzibu. When I was addressing, I addressed one person. Mbadde mbasaba mudde bbali. Yes. Mbabulira mudde ebbali. Sabogeddeko, sabalumbye, bulijjo even when my name appears there, I do not come for you people. Respectfully, I respect you guys. I was here to clear my name that was tainted by a person that had access to me. So Uncle Kuku, respectfully, I love you and I respect you, but they kusaba pick your battles. Shalom. Shalom bali bakola akantu. Neba Jaden namgamba. Shalom nchogamba bichi namgamba. Bye mwogerako sibimanyi negwe mwogerako mumumanyi, but of course yali amanyi. He picked his battles. Era Shalom ngabwe wakola dawali naye abaana b'akantu mbategeeza omuntu yenna naakola akantu ku isu yange ne Zubeda sigenda kwanukula mmwe, nja kwanukula Zubeda.